mu mawulire ge tulinawo agakagwawo breaking news gano nga gava mu kibuga Juba eky'eggwanga erya South Sudan. General Yoweri Kaguta Museveni ebibye si birungi, wuliriza. Omukulu ono akulembera eggwanga erya Uganda yagenda mu ggwanga erya South Sudan gye buvuddeko akozesa ennyonyi z'eggwanga erya Uganda. Ekyali kyamutwala mu ggwanga erya South Sudan waliyo embeera y'obutakkaanya, waliyo embeera ey'olutalo oba obutabanguko obugenda maaso wakati w'abasajja ababiri abakulembera eggwanga eryo okuli Salva Kiir Mayardit ono nga ye president ne munne amanyiddwa nga Dr. Riek Machar ono nayogerwako nga gwe baasibidde ewaka oba mu maka ge kye tuyita house arrest. Kakati oluvannyuma lw'embeera eyo ey'obunkenke abakungu okuva mu mukago gwa Bulaayi gwa Africa ogumanyiddwa nga African Union baasindika badelegates ab'enjawulo bagende mu ggwanga erya South Sudan babere nga boogerezeganya okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga eryo bagatte oba batabaganye Dr. Riek Machar n'omusajja akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit gwe walabye mu katambi ke twakuwadde jjo nga takyasobola na kutambula bulungi wabula agamba tata ntebe. Ababiri bano baatuula mu mwaka gwa 2018 ne baba nga bakola endagaano ey'okuzza emirembe mu ggwanga eryo era ng'endagaano eno yali yakugabana buyinza mu ggwanga erimanyiddwa erya South Sudan. Kakati wulize ekituuseewo mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero General Yoweri Kaguta Museveni ng'amagye ag'eggwanga erya Uganda People's Defence Forces gasindikibwa okulaba nga gamuwa obukuumi mu kibuga Juba. Kakati wulire ekyabaddewo mu bukuumi obw'ekika ekyawaggulu ng'amaze okubeera ng'ayogerezeganya ne president w'eggwanga erya South Sudan amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Omukulu yabadde ateekateeka era babadde bamaze okukola enteeseganya zonna okulaba ng'agenda ayogerezeganye ne munne amanyiddwa nga Dr. Riek Machar okulaba nga bazza emirembe mu ggwanga lino. Jjukira nkugambye Dr. Riek Machar baamusibira mu makaage kye tuyita house arrest. Kakati General Yoweri Kaguta Museveni ekyali kimututte kulaba ng'atabaganya ababiri bano wabula we twogerera Dr. Riek Machar yagaanye era yakombye kwerima ategeezeza nti ye mu bantu baali wiringi okwogera nabo mu kuzza emirembe mu ggwanga lino takkiriza kulaba ng'ayogera ne General Yoweri Kaguta Museveni. Era kino kireese embeera y'obunkenke okuba nga yeeyongera, kireesewo ebigambo ebibuuza oba ebibuuzo bingi nnyo ku nsonga y'okuba nti okutabaganya kuno kukyagenda mu maaso oba bigenda kukomaawo General Yoweri Kaguta Museveni adde ewuwe n'abali basigale mu mbeera yaabwe. Jjukira olunaku olwajjo gwazaatugoberera nakuwadde amawulire nti ab'oludda oluvuganya abakulembera omusajja mukulu ono eyasibwa amanyiddwa nga Dr. Riek Machar baavuddeyo ne bategeeza abakungu ba African Union nti twagala mu forcing amagye g'eggwanga erya Uganda gafulume mu bunnambiro ekibuga Juba gave mu ggwanga erya South Sudan kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti be bali emabega ew'okulinnyirira emirembe mu ggwanga lyaffe. Kakati we twogerera bano baasabye ne bategeeza twagala mu forcing eggwanga erya Uganda likwatemu ebyabwe badde Kampala babere nga bagenda bakolera effujjo lyabwe eyo. Zibadde zikyali bwe zityo agavaayo gatulaga nti Dr. Riek Machar yategeezeza eri akabatemye mwogere byammwe naye nze siri wiringi kubeera nga njogera ne General Yoweri Kaguta Museveni kubanga nkimanya ayina sayidi. Kati we twogerera General Yoweri Kaguta Museveni emu ku nsonga ezaamutwala mu kibuga Juba eky'eggwanga erya South Sudan yandibanga ensonga eyo yagudde butaka. Kakati mu ababadde baŋŋamba nti ebiri e Sudan tebiriiyo nti ate oyo propaganda simanyi oyo pokopoko njagala owulirizeewo nnyo wano kubanga njagala kuwa source okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo egiva mu ggwanga erya South Sudan wabula ngenda kuwa ekiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogumanyiddwa nga Nile Post nga batugamba nti Museveni Juba visit is still silent on Machar who refuses to talk. Nti okukyala kwa General Yoweri Kaguta Museveni mu kibuga Juba okulaba nga atereeza ensonga wakati wa Dr. Riek Machar n'omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit. Ensonga zino zagoyinze silent oluvannyuma lwa sayidi emu naddala eya Riek Machar okuvaayo n'ategeeza tali wiringi era si mwetegefu kubeera ng'ayogerezeganya ne General Yoweri Kaguta Museveni. Uliriza. President Museveni's visit to South Sudan's capital Juba remains halfway across the line. As one of the major aspects of it, a meeting with First Vice President Riek Machar remains the cumbersome element. General Yoweri Kaguta Museveni okukyala kwe mu kibuga Juba eky'eggwanga erya South Sudan we twogerera nga kulabika kuzzeemu embeera ey'okuba nti tebigenda kubanyumira oluvannyuma lw'okuba ng'emu ku nsonga esingira ddala obukulu nga kwe kwabadde okumiitinga amyuka omukulembeze w'eggwanga erya South Sudan amanyiddwa nga Dr. Riek Machar. Wabula nga kigambibwa nti ono yagaanye era yakombye kwerima yategeeza si mwetegefu kubeera ng'ayogerezeganya ne Museveni. Museveni arrived in Juba apparently according to an invitation from his counterpart Salva Kiir Mayardit a few hours later than a mediation committee from the African Union, also dubbed the Council
of the Wise. Museveni yatuuka mu kibuga Juba, jukira nga bwe nkugambye era nga bwe nzize nkugamba gwaza tugoberera byenjogerako obimanyi mikoto janjawulo ko tusinzira okubanga tukuweererako bino kakati wuliriza report bweri. Museveni oluvannyuma lw'okutuuka mu kibuga Juba nga n'abakungu okuva mu mukago gwa African Union abali mu kye tuyita Council of the Wise nga nabo baali bakamala okutuuka mu ggwanga eryo ng'era bonna kaweefube y'omu olaba nga boogerezeganya n'abakungu bano abakulembera eggwanga erya South Sudan batabaganye omukulu amanyiddwa nga Salva Kiir Mayardit ne munne amanyiddwa nga Dr. Riek Machar bwe yakwata n'aggalira mu kye tuyita house arrest. Kakati wuliriza kigambibwa nti ono yaganye okwogerezeganya ne General Kaguta Museveni ku nsonga ezitanategerekeka. According to the sources close to Dr. Riek Machar, the first vice president of the South Sudan has refused to talk, citing any talks within Juba are not safe, and he would rather determine the environment and the convenience of such talks. Nti okusinzira ku baliraanye omukulu amanyiddwa nga Dr. Riek Machar oyo gw'olaba abamu ku bamuli okumpi bavuddeyo ne bategeeza nti omukulu yatugambye enteeseganya zonna ezirimu Museveni naddala nga ziri mu kibuga Juba ekyamazima ziyinza okuba nga teziri seefu yadde akatono, era n'ategeeza nti waba wakuteesa yeetaga environment eri open ate eri convenience gyali okulaba nga enteeseganya zino ziyinza okuba nga zabwenkanya mu bufunze yandibanga ayagala babeere nga ababatabaganya bantu balala nnyo ate ng'enteeseganya alabika ayagala zibeere nga ziri bweru w'eggwanga erimanyiddwa nga erya South Sudan. Kakati no wetwogerera omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni ebibye byandibanga tebigenda kutambulanga bwe baali babibaze kuba nkugambye yagenda mu kibuga Juba ng'ekigendererwa ekikulu kulaba nga atabaganya bano ab'eggwanga erya South Sudan okuli Dr. Riek Machar ne Salva Kiir babeere nga baddamu okubeera nga bakwatagana. Kakati wetwogerera wandikeera ku makya n'olaba ennyonyi ey'eggwanga erya Uganda eyamutwala ng'ate eri mu bbanga mu bwengula eri mu kubeera ng'emukomyawo mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'embeera okubeera ng'erabika egaanye. Wuliriza. Following talks last night, Ramadan Gok, the South Sudan foreign minister, hinted that they addressed Museveni on several pressing political developments. Okusinzira ku bavaayo Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga mu ggwanga erya South Sudan bamuyita Ramadan Gok ono yategeezezza twogedde ne Museveni era tuliko ensonga ze tumugambye ez'enjawulo naddala ku nsonga z'ebyonkulakulana naddala mu byobufuzi eby'eggwanga erya South Sudan. Gok's Uganda counterpart ono gwe bakola omulimu gwe gumu nga naye ye minister era nga naye avunaanyizibwa ku nsonga zezimu John Mulimba chose the safer angle, citing that the two parties talked about deepening bilateral relations and other matters of security concern. Naye yategeezezza nti baayogedde ku nsonga nnyingi nnyo nga mwe muli n'ezo ezikwata ku nsonga z'ebyokwerinda n'okulaba nga amawanga gano abiri gagenda mu maaso n'enkolagana yaabwe ey'okulaba nga basuubuligana n'ebintu ebirala byonna ebyefaananyiriza bwe bityo. Kakati we twogerera amawulire agava mu ggwanga erya South Sudan omukulu amanyiddwa nga Dr. Riek Machar kigambibwa nti yeeremye era yategeezezza si mwetegefu kubeera ng'ayogerezeganya ne General Yoweri Kaguta Museveni era nga kyandibanga enteeseganya zirabika zigenda kuba nga zigwa butaka mu kutu gwa Redstone TV bali kubanga okyagoberera najja sinzira okubanga gy'otulabira oba tonaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.